tutusaako akalulu nga bwe katambudde olunaku olwaleero. Akalulu ka leero bannayuganda bagamba nti kabyafaayo. Tutuuseeko mu bitundu by'e Nansana eyo ne twogerako n'abamu ku beesimbyewo ssaako n'abalonzi. Abamu batuuse n'okusaba gavumenti ku mulundi oguddako nti okulonda kuno ogwa gavumenti z'ebitundu kwe kuba kusookawo olwo balyoke balonde omukulembeze w'eggwanga ssaako n'ababaka ba paalamenti. Emutungo Bbiina Zone 2 wali eri ku polling station ey'okukiduuka Joseph Mayanja amanyiddwa nga Chameleon wakubidde akalulu era naye aliko obubaka bwatugambye bwagenda okuba nga atuusa ku bantu so nga ate yo mu bitundu by'e Makerere waliwo omwana ow'obuwala akwatiddwa n'obululu obubadde bumaze okugololwa ekireeseewo embeera ey'okusasamala. Omuyimbi Chameleon ng'amanya ge Joseph Mayanja abukeereza nkokola mu zooni y'e Mutungo Zone 2 ekisangibwa mu ggombolola y'e Nakawa East ku kiduuka polling station n'asuula akalulu. Ono atuuse mu lunyiriri wakati mu bokkakkamu wadde nga abantu tebajjumbidde kulonda kuno. Joseph Mayanja ayogedde ku buti akalulu bwe katambuddemu. Abantu obukulembeze obusuubizi, obukulembeze obukaaba, obukulembeze obutaweereza abantu mu mbeera gye bagala okubamu. So kino gye abantu bagezaako okukuuma gye abantu bakedde, bantu balonze. So change is coming all the way. Tuli mulembe mupya ogw'abantu abalowooza ebintu ebyenjawulo. Tuli change yoga nti bayita smart generation. Twava ku biri ebikadde katwagala bintu bye twakulowooza ng'omulembe gwaffe gufaanana. So kinava mu kalulu kyonna neebaza abalowoozi baffe mwonna abalowooze mwebale nnyo buli ddala. Ono asabye abantu okubeera abakkakkamu ne bannakampala okukolagana naye singa abeera awangudde. Sako wa paseri kigwana agamba ne mbaaliwa nti Mukama yekka yalondamu. Nze obwesigwa bwange buli mu bantu. Sigenda kwegulumiza nga bale bakoze mu kwegulumiza. Wabula tulinde tulabe amaanyi g'abalonzi gakoze ki gatuuse. Ya percentage gosobola okwegabira nsobola okwegabira ebibiri. Nenga nti 200 out of 100. Ekyo siyakikola kijjoga nti tulinde ekyavudde mu kuki kulonda abantu beesaliriwo. Bibadde bikyali bityo mu bitundu by'e Makerere Kivvulu waliwo omuwala akwatiddwa lubona ng'alina obululu bw'abadde nabwo obugolole ekitabudde embeera. Omuwala ono atutegeerekese mannya alabiddwako nga bamusikaasikanya ebitogi. Kino kiwaliriza ebitongole ebikuuma ddembe okuyiibwa mu bungi. Bannayuganda tumenyeka tulekewo emirimu gyaffe ate gwovaeryo bbakalulu tolina kyoyogera. Ekivu kiri nti sente tezigenda tukyusa. Sanze omukazi nga bamukubira wano butaasa omukazi abadde wa lubuto nemukwata ne mugamba muzze erimu ne bamutaasa butaasa ne tewalina wano babadde bakolerawo kyawo. Babadde babba bululu aba NRM tebasibye luggi batutemezaako kuva bwayiise n'ennumba ku piki wano. Yo mu bitundu by'e Nansana abantu tebajjumbidde kulonda era ng'abalondesa balabiddwako nga batunula binsobedde. Kati ensobi y'oliga oba ovunaana lwaki akakoze bw'ati? Kati kiwedde kyetubadde twagala kiwedde. Abalonzi wamu n'abeesimbyewo bagamba nti kye balabye olwaleero ky'abantu buteefiirayo kulonda. Tuli ba mukisa nti embeera y'okulonda leero etandise bulungi nnyo, embeera y'obudde nnungi nnyo, naye abantu nga woolaba era ku station wentuukiddewo mpisa obuyisi n'engenda n'ennonda nga tewaliwo bantu. Naye nsaba nti embeera yonna gye tugenda okulaba abantu bonna abaliwo bejjumbire ku neno okulonda nti media
tesobodde kutubeererawo kukubiriza bano bantu kujja kulonda ng'akalulu k'omukulembeze w'eggwanga kawedde. Batuuse n'okusaba akakiiko ak'ebyokulonda ku mulundi oguddako basooke ne gavumenti ez'ebitundu. Kyobulaba leero olwaleero abantu tebakujjumbidde nnyo naye nze mbadde nsaba gavumenti oba akakiiko k'ebyokulonda kandi badde kakyusaamu mu nnondesa ne basooka ebifo ebisooka wansi nga basentebe b'amagombolola ne bakansala ne baddako basentebe b'amadisitulikiti ne bakansala awo ne balyoka basembyayo ba president. Tubeegayiridde naye buli muntu gw'otuukako akusaba transport okujja okola ki okujja okulonda kati bw'obalamu kati nga nze na polling stations 12 namu abalonzi abawera 1,325 bonna obo bagambe bawasinse 2,000 bajje balonde ezo sente meka sente tewali. Ate yo ku ssomero lya Ntinda Primary School abalonzi nabo babadde ba munyoto. Mu bufu bwe bumu yo Makindi abalondesa basangiddwa nga bali mu mboozi olw'abalonda okuba nga tebalabikako. Ffe ebimu bitambudde bulungi okusinziira nga bwe tubadde tulaba naye ate ebifo ebirala naddala nja kwogera mu bifo kyange kino kye neesimbyemu Kabalagala, Nsambya Estate ne Kibuli. Eno yonna e Kabalagala tubadde tunafunayo buzibu naye obuzibu tubusanze mu Nsambya Estate okulaba nga baleeta abalonzi ate abatali mu list eya Electoral Commission. Tutuuseeko mu bitundu by'e Kawempe ng'eno epuloni z'abalondesa babadde bazeerabidde ekikereesezza okulonda. Ebyambalo bino eno simanyi oba byasikatidde ku Electoral Commission yennyini kuba naffe tutuuse biba birina okugira ku bokisi buno eno naye tutuuse ng'ebyambalo tebabireese tetumanyi maybe biri mu kkubo bijja. Kulonda abantu bakyali batono nnyo kubanga abantu abasinga bakyali banyiivu naye katusuubire nti abantu basobola okubeera nga buli omu alonze addayo n'abuulira bannaabwe. Abalondesa balaze okutya wakati mu kukola emirimu gyabwe. Omuze bw'okulakwendabye nti awamu bagamba mu mashini buganye okukola simanyi bagenda kikola ekyo naye nga kyekimu byendabyemu nga okusoomooza. Yo mu bitundu bya Kyebando nayo bano bagezezzaako okujjumbira newankubadde mubaddemu obumulumulu. Njagala okubeebaza nti bazze ne balonda akalulu akange n'amaze dda okukalonda wano ku Mwezi Darling essomero lisangibwa mu Elisa Zone Kyebando era mu Kawempe ey'Amambuka. Njagala okubeebaza ekisooka kwebaza abantu abalonzi bange nti bambeereddewo mu commission sente zibagiwa za bwereere tekoze mulimu gwa kugenda kusomesa abantu tovolaba abantu bamanyi president na kalulu keero C3. Byola Gabriel, Kurasot TV, Omunyo.